Okay, okwaniriza tulaba webalagena maaso okubeera nga ogoberera DKTV kwe mukutu kwoli ate nga agenda maaso okuba tukutuusaako vaawo mpitewo ensindikagano ava okuwange mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wali abeesimbyewo akadde kano ndi n'omubaka eyasoboddewo okuba nga amaamula omugalatiya mu kikolo eggwanga olukulu Parliament that is Kimanya Kabonera njagala asooka abeere nga akubuuzaako omanye ki kyayimiriddeko n'oluvannyuma tugende maaso okuba nga tunyumyamu eddakiika nga ziizo okuva kati kwaniriza sebo neyanza nnyo sebo abatulaba mwenna balamusizaako erinnya pitibwa Patrick Kuteesa omusamaliya okuva ekimanya Kabonera gwe musamaliya yes sebo wewaddeyo okujjayo omugalatiya kale olunaku lwejjo twabadde ffenna ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Makerere Kavule ng'ozzaayo empapula zo ez'okulaga obwagazi okugenda mu kikolo eggwanga olukulu ku kaadi yaabwe ng'omuntu biki ebyasinze okukusindiikiriza okuvaayo n'ogamba kanveeyo ng'omusamaliya nzijeyo omugalatiya oba ebyakuleese okuweereza bannamasaka byolowooza niba tebikolebwa? Ebintu bingi ebibaddewo era njagala kwebaza obukulembeze bwaffe bwa NUP olw'okukolamu omulimu otusomesa okutuyigiriza ebyobufuzi ng'abavubuka ab'omulembe guno. Luli ebyobufuzi byalekebwa abantu bakadde ba myaka 60 ba myaka emeka era ng'abo babeedi bwanika nga batambuza obulimba nga batuwuddisa buli kaseera. Naye Pulezidenti waffe yagezaako nnyo okutubuusa n'okutuzibula amaaso okutegeka ekigenda mu maaso mu ggwanga. Yesebo kakati ekisinga okundeetera kubanga neesobolayo okutwala Kimanya Kabonera mu maaso nga nze nzikiriza mu NUP kyekibiina kyange kyenzikiririzaamu. NUP erina ennono zaayo zetugoberera bakiyita core values of NUP. Mulimu empisa, discipline, ekyokubiri reliability, okwesigika, mulimu integrity, mulimu inclusiveness, mulimu patriotism, okwagala ensi yo, and service. Kati ebyo ebintu 6 bitambulira wamu byonna birongo olina kubanga obiina okusobola okubanga otambulira wamu ne NUP. Naye bw'otunuulira bintu ebyo omubaka gwe twali twalidde obwesige ng'aba NUP omugalatiya eyabaddeyo aliyo kyonna kyekiri yava ku nnono gye tukkiririzaamu ng'aba NUP ate nga situyinza kumuleka agende ng'alowooza nti ye w'amaanyi okusinga ekibiina. Yasibuuka empisa. Ekyokubiri si musajja is not a man of integrity. Si musajja gw'oyinza okugamba nti yeesigika olw'ebigambo bye. Kankuwa ekyokulabirako. Omusajja agezaako nnyo ebyobufuzi. Yeesimbye ku bukulembeze bw'eggwanga yahanika waggulu n'amahinaka wansi. Majjukira nga yawaanibwa yayimba akayimba nti yali akulembedde okudda emabega. Yali akulembedde okudda emabega. Kuba kudda mabega okwo? Yali akulembedde era ntebe nnene. Ali n'asalawo n'adda wansi kitegeeza yali akulembedde okudda mabega. Naye omusajja oyo talinayo integrity. Lwaki oyogera otyo? Alina waliwo akatambi kamulira nnyo oli muvubuka okugobera social media. Waliwo akatambi akafuma kemabegako ng'ate agamba nti omulabe wa Uganda Buganda na DP. Yagamba omulabe wa Uganda Buganda naki na DP. Ku ssaawa zino agamba omulabe wa Uganda NUP. Ye bunaku akyuka ebigambo bye. Zonta man of integrity. Byayosanga byayogera lyo si byayogera naki n'enkya. Musaga tajjibwa akadisi. Yeesigika. Si wa kigambo kye. Mu myaka gya senior bangi kuza senior politician. Waliwo nti byayogera bye bituufu. Naye is just doing that propaganda politics and deception.
mwali temumulaba nga musindika mu parliament kubanga era yali avudde ku bwa president bimule biganye na kaseera ako kibiina kya NUP kyali kyakatandika ate omuntu tukkiriza nze ne Mukatoliki tukkiriza mu kusonyiwa n'omulokole nti omuntu bwe yejjusa asonyiyibwa anazza bujja twali tumanyi nti omusajja ku myaka gy'ayina kati za yenenyeza ajja kutereera aye batusuubira kufuna saaviisi ennungi okuva mu ye naye mu myezi ebiri olwokuba yali yeenoonyeza bibye yatandikirawo era omuwulira ng'ayogera nti kaakati wano Kamugira nywa cyayi ngo obuugi bwe bukola ki obuugi bwe buwola omusajja ali awo za political failure agezaako okugira bwino abuukira kikola ki kigenda ali mu business. Okay. Munnamasaka naddala mu kitundu kino ekyakimanya Kabonera yaleetaze okumanya ensonga listing ne bwe zibanga 3 ez'enkizo kuba tukitegedde Abedi ayina simu esigwa atoyinza kubeera nga omwesigamako kakati gwe biki byolowooza nti by'oyagala okumutuusaako bw'oba ojja okusaavinga? Ffe tuzze okulaba nga tutegeeza bannayuganda olunaku pulezidenti akiddinganya lunwe tosobola kwagala Uganda mpya nze nga nze kuteesa kanjogere nze tosobola kwagala Uganda mpya ate nga tewetayo mu kweta Uganda empya. You have to be part of the struggle kulaba nga olunula Uganda. So nange kitali wakirowoozo nga ndaba ndi omu ku baagala okulaba ku Uganda enki empya, ndi omu ku baagala okununula Uganda. Nina emyaka 43 egy'obukulu. Sirabanga mukulembeze mulala mu kutegeera kwange. Nkuze na President Yoweri Museveni ne regimu ye. Njeko kyokako kimusebo olunaku lw'eggulu nalabye General Moses Ali nga zizoko naye empapula ze era ku nsonga yemu okwesimba ku bubaka bwa parliament. The man couldn't even stand on his feet. Basiga nsigo ki tuwali muntu mulala mu constituency gy'aveeyo asobola kuweereza ba constituents bakugamba bo baagala bumanyirivu obwo bwayina experience gyalina mu byobufuzi eyinza okuba kakati omuntu omukadde agenda ku innovation eba y'abakadde we bayabavubuka. Twetaaga obwongo obupya, twetaaga obwongo obupya, obuyiyi obupya, ensi ya digital, ensi ya modernization. Kati oyo agenda kugamba ki gwolaba shakinga really waliwo ekifaananyi kisiigibwa Uganda ekyokweremeza mu buyinza ekikyamu. Abedi Bwanika biki by'oyinza okugamba nti bino yabikoze ate yatuswaziza buswaza nga mmwe bannakimanya Kabonera kubanga ndowooza ye mubaka abadde ku rekodi asinza olwana n'ekibiina ekyamutwala mu palamenti? Eryo ddembe ly'okulwana kubanga ate ekibiina tekinamuwanya obudde waliwo ebintu tugamba nti bitalina kukozesebwa maki makulu okwana ko batalwana ekikulu bannakimanya Kabonera bakkiririzaamu NUP. Olwokuba bakkiriza mu NUP ekyabuli moneka saabiwa nnyonze makulu tukkiriza mu NUP bannakimanya Kabonera era yo ensonga lwaki twavaayo ffe abakkiriza muno y'ekibiina tugamba nti ekimala kikola ki abantu nga bano bali twesize ate tuyambe okutuusa mu Uganda empya tebasobodde kukola mu gwe twabakola ki gwe twabatuma naffe katwetabemu katwetuukireyo sobola nga tutuusa eddoboozi lyaffe eryesimba kubanga abasajja abo kati bensi balaba ebbanga lyabirikendedde kiba tebafaayo bafa kulamu bwabwe to live a good life abadde awo abatisa bulamu. Oyogedde bwotyo naye bwe tugenda ku rekodi NUP okukyankalana n'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'ebyabaddewo byonna e Masaka ye wasinze okubeera ababaka abadifayinze ekibiina natizi Mathias Mpuuga oyinako Abedi Bwanika tulinawo omukyala Nakabuje inako ne Nannyondo yateeka n'omukono ku mpapula ezaali ekiwanika ky'ekitambula mu palamenti n'amanaga abankase. Olowooza ekibiina kyasigadde kyekimu ogamba nti kyasigadde kyamaanyi Masaka? Kyasigadde kyamaanyi n'okusinga in fact bwe kyatandika nga bayingira mu parliament ate si bwe kiri kati kakati kankuwulire muganda wange entandikwa y'ekibiina kyaffe bakiyita people power.
ekibiina kyabwe nga kiri people power kitegeeza maanyi g'abaki abantu balina ndowooza ki mu mitwe gyabwe abantu bategeera ki abantu baagala ki abantu baagala nkyukakyuka abantu tebaagala ababaka ba paaliyamenti abantu bayalanira nki nkyukakyuka kyekifudde abantu nti gwe ne bwobanga ovudde ku mulama gw'enkyukakyuka abantu bo bakuvaako kubanga abantu bebakuwa amaanyi ate bebakola ki ebakuggyako kati sagala mbeemu kweyayikirira kwonna Masaka ekyali wamu abantu bennyini raffe abantu abalonzi bamativu nnyo nyankola kyakolako kimu ndowooza NUP kyekimu ku bibiina ebikyasinze okuba n'abantu abalaze obwetaafu expression of interest okwesimbawo ku kaadi yaayo tukkirizaganya mwamu ssebo kimanya kabonera wokka tuli abantu 5 sofa benakamanyaako abagala kaadi ya NUP okuggwamu maanyi kweyongera maanyi kati olugamba ki yona kyoŋŋamba ssebo ekitiibwa Mathias Mpugu nansonyiwa okwekoona kaate saidi zeeri naye nga amaze okuvaamu NUP alina omukolo gwe yakola ogwasomboola enkumulitu y'abantu tekwali kulaga nti akyalina following ey'amaanyi nti era senga abaagituuta ebegenda kukosa eno omukolo yagukolawo omukolo gwali ekituufu bannange joddeyo kakatambi okalabe joddeyo kakatambi bantu baaliwo amazina amayigire gamenya omuki omugongo buli kintu kirina rugimu yakyo. Those people would be seated behind nga they are observing nga bageza kuwabwa magezi naye ofuzi bakyabikola ki tebakyabisobola okitegedde yala kola procession mu kkubo neekola ki neegaana nje mutunuulire ng'alirukaya baana babbola ttima abo abaana bakola ttima lyaki andi okwagala tebakugula batema bawa mafuta yabawa mafuta ngero tule babeganga ebyana bya boda simanyi babawa ssente bagala tebakugula zinawe okuvaayo okujja okwetambya obufuzi teyaniyangula. It is a call kwewaayo kukola kufuna kwagala gwezi bakwagala okubeera omuganda oba ayagala okuba omukatuliki lubaddembe eryo salawo nokyuka kusalawo okukola kyokola ki aye mubaddembe okusalawo okukola ekibiina kye toli amukoze ki amuganye anfuna bulungi so tewali amuganye wekitiibwa Mpuuga wa kibiina kye. Ekibiina kyo wabaddewo okutya ekya Democratic Front ng'amaze okukira okiga kati nga pate banabiddeko ku mu nteekateeka awo abaka abo bonna babagenze mu kibiina ekyo kyekimu ate kitegeeza bo tebajja na kufuna kuvuganyizibwa nnyo ku zikaadi zaabwe kitegeeza buli omwayinza ofuna eye direct Mpuuga n'afuna kaadi ye Abedi Bwanika n'afuna kaadi Gatekani omulala Nakabuye n'afuna kaadi ye Juliet Kakande n'afuna kaadi ye Malasirishwa oba n'agenda abuuyo obwo naye babeera bafunye zikaadi zaabwe ne bakwata muli mpulira nti bagenda okufiira ku Masaka eyo aliso jjajjamu ebifo ebisatu ebyo kubanga emanyi we gali ongana nga bwokomaawo Masaka si ye wandu gye bazannyira ebyobufuzi bagezaako batemplinze emirundi bagezezaako okukola attempt and they fail ogedde ku mukolo ogwo era ffenna twali tulinze tulabe abantu basala omusango ebituufu mwabitegeera era mwabiraba sijja kubyogerako kubanga saaliyo saali mugenyi muyite ku mukolo naye mpulira mbu ebyaliwo byaliwo sijja kubiddamu naye ebyaliwo byakola ki kiwa kisiga kifaananyi ki omwana yayimba eno minzaani mukama yakola ki yapima nawe osobola okupima minzaani ng'oteka minzaani yewunzikawa ebigambo propaganda kyekizibu kitutte ensi eno okutusumba otutawaanya nti abantu olwenyo propaganda nti bobeera gwene ekampala gye mubeera mulowooza kiri e Masaka kiki ekimanya kabona nti Bwanika alina amaanyi mayitirivu nnyo bwatugamba kubanga bwabagamba naye amaanyi agalina gali luddawa Bwanika takyalina maanyi ne naawe oli omusajja alina kuwummula ng'omuntu Patrick Kuteesa erinnya liyinza linnavuga nnyo maybe oba oli awo matu ga bannayuganda abali outside Masaka amaanyi go gayimiriddewa mu kibiina ekibiina kyaffe
bw'oba otunulira nga bawulira ne press ezikolwa abakulembeze baffe kaadi ya NUP egenda kuweebwa omuntu ali capable and reliable, alina obusobozi ate yeesigika. Is one of the core values of the NUP party. Okitegeera kati nze omu ku bantu era in fact I'm the suitable candidate for that. I'm the reliable and the capable candidate for Kimanya Kabonera. Ekyokubiri, ekibiina kyaffe tetujja kugwa buvinto gyafuna kaadi tulaba tugenda kuki ku ground kubanga bottom line yaffe gali amaanyi ga NUP gali kuba ki maanyi ga abantu kiba pate bogenda express your interest bagane genda once ne balinda okuwulira ate abantu bagamba ki ate batugambye bajongeddemu ko ne percentage amanyi ground yali bali batwala 50-50 kibiina secretariat 50 ne ground 50 kati ground bajongedde 60%. Absolutely. Kitegeeza ki kyona kunya kiri president kyasaba people power awachi yatulanya tu people power awachi sirwa kuba nti oyanya omukulembeze sirwa kuba nti wasoma nnyo sirwa kuba nti ki but abantu bagamba ki era nze yakukakasa nzisinga bivaayo namanya kabona tebaneesize wembadde nzijaawo ennyini awo ne batakuwa kaadi abantu batabukidde nnyo ku nsonga awo wenkoma anti maanyi g'abantu ddala. Yes. Ate bamu kaadi wegaana nga agamba kati kanzireyo mu bantu bange bennyini babeera basalawo. Sijja kwaganya okutya kaadi kugaana kubanga when I look around, of course watajiwa kuteesa bajiwaani besides that era nze nkola ki era nze ndiwo gambye ensonga ziri bbiri olina okubanga oli capable and reliable. Bigambo biwulire bulungi. Capable and what? Reliable. Olina okubanga olina obusobozi obuwanagana n'omusajja oyo atusumbuwa ogyeko okuba nti osobola okwesigamwako naye noba n'obusobozi obuwangula butereefu era mbuyina bulaba buyina omulala olwoka mulimu munnamateeka mbabaali munnamateeka akalulu akaggwa yafuna obululu meka ojekerere ku parking list yafuna obululu meka yali chairman wa LC5 yesimba emirundi mingi mu half of the constituency yennyini ng'afeiringa najja namwesiga district ne bagimuwa najja mu kalulu n'afuna obululu meka mbaseera biri muzatu busukka 5 awo 6 kati oyo nga kyo mugamba ekibiina kino kimazeemu emyaka emeka ekikulu si myaka omuntu wonna walokokera abafuuse mulokole abafuuse mu Kristo. It's not about myaka emeka but wonna wotegeredde amazima era naye so mukama wange simanyi kimanyi kyowagira naye bw'otegeera enji gye tukugamba y'enkyukakyuka wotegeera wotandikirawo okwetaba mu activity. NUP yatufuula ku Nalukoola yali yakayingira bwati n'atuukira no ekikulu si kya olokose ddi but naye olokose okoze eki olokose obitegedde ebyo kufuna saagala kubanga nsinja kugamba tebamaze mu kibiina emyaka 6 nze ndi wa people power nava mu people power netukyuka resolvinga to NUP so oyinza okuba nze omu ku bawagizi n'enkyuka kuba ne magazi wa nkyukakyuka mba nduddemu neyinza okuba nga mbaddemu endi naye nga sivangayo kwetaba mu active politics onfuna bulungi naye nimuna nkyukakyuka but bagamba gwolekera omukati gukola ki tegunyuma olwakaba nga ate abantu bemwesize okubakulembera bali mu kuzannya byona bino bavudde ku mulamwa kugambye nti one of the core values of the kibiina kyaffe isooka discipline liability wesigika integrity mwami wa kigambo kyo kyogeeyo kyo nayogera n'enkya kugambye omusajja omu yakera n'agamba nti ebuzi wa Uganda buganda na DP
kyokka leero omuwulira ng'agamba tobuzi bwa Uganda tate izo kisenge Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olowooza kiki ekyayinula abakulembeze be omanyi lwaki kati Masaka etiibwa nnyo lwe abakulembeze abo bonna abakulembeze abo okuntika bava ne bakola bye bakola olowooza kiki ekiyinza oba nga kyabayinula tubayita abateeke manya kigambo ekyo kiva nnyo eyo abakulembeze abateeketeeke abategeke akati abategeke balina kutumala okununula Uganda bajja kujja bagaba bategeka tumala okubanunulira Uganda kubanga tumala gusinga kuba omukulu kulaba nga tununula Uganda ebyo mikono gyasi abagimazemu emyaka 40 tigumamu omukulu guli muki mu ddiiro abateeketeeke bagira balinda ku bintu bajja bisobola bino birala mukko bya ddala enteekateeka eri etya kawuluke ku kamyufu wano etwolekera vetting ya National Unity Platform enteekateeka ye eri etya kubanga byonna obadde omaze obitangazaako nti ebisinziirwako ekibiina ekinakonsideringa enteekateeka ye eyimiridde etya akadde kano no nze CV yange eraga bulungi tibadde mukimanya kabonera nga ndi grassroot mobilizer w'ekibiina sobodde okununula ba councillors abasukka mu 15 Abedi bali amaze okutwala nembakomyawo eri ekibiina era bawagizi bange chairman wa division tukwatagana bulungi obukulembeze bwa Masaka City bonna wa NUP tuli waki tuli bumu twasobola okulaba nga tukola obukulembeze bwa kunga mukimanya kabonera mu kaseera Abedi ng'alwanyisa kunga and kunga is mobilize sensitize gazia afuna bulungi olaba ne NRM emaze emyaka eri mu kunga bawagizi ate gogana abakunga abawagizi kubanga wesibyeko entitlement NUP there's no entitlement in politics and everything abakulu bagambanga ekyabeeranga ku ground ya Masaka eyo ate kunga yabeeranga mu kulonda balwanyisa bakulembeze bali mu buyinza ab'ekibiina anti because they had failed to do the needful. What was the needful? Bubango performinga bulungi okwadutezzo bulungi ogobera no ekibiina how would they basobodde batyo okulwanyisa ng'oli ku bituufu ofunye bulungi kati bolo kwa bali nti bakweka tibagala kubuusa abantu they all compromised okujja abantu kumulamwa bwe bali bakola ki bwe bali baliko and they are paid for nja kuwa kyokulabirako kimu mukulu Abedi yagabe mwanyi ngakosa UCDA ngazijjayo ngombaka parliament ngazigaba ne bwe yagenda temu nga UCDA musindise wa president Museveni adefendinge ali bamuswalizaayo batyo musajja yasaye bange togoberera musajja yasaye bange lyo maaso togoberera omukulu yali amuddamu atya kagamba ebintu bino tulina okwetegeera tulina okutegeera akajja obunaku akola ki kemanya ejjansi libuka naki nanzige tulina okutegeera n'okwefumiitiriza akadde kano ekibiina kyandise okutunuulirwa mu performance yakyo kubanga kati twayingidde okulonda ebya serious kakati mu bakulembeze abaagala ku mutendera gwa constituency ozamba mwahandise dde okwegera okusinziira kulonda kati kwe tulimu okwabakadde okwebyo ndabyeko ku NRM nga yakukumbye mu bakadde Masaka eyo kati akadde kano mutandika okwegera n'okwepimapimamu tulina okulonda kw'abakadde tulina okwa special interest groups tulina okwabavubuka kati amaanyi oyinza okugamba nti ekibiina kiyimiridde kitya kuba kati mwe mujja okusinziira saawa zino obukulembeze batadde dda petition batadde dda report bakyankalanya dda abavubuka enkana z'abavubuka bazikyankalanya olukuna kugenda kubeerawo ndowooza olunaku lw'enkya naye mbakadde bakoze kyekitya abakadde bagenze njenja okwebaza lwaliro saawa zino ssebo n'abatulaba okwebaza abakadde b'omukimanya kabonero
abakadde bayimiridde ne bagamba nga abantu bagenza okuwagira tebatusoma kadde nga tali nominated nga bamujje mu system n'empapula naye nga bamukuddemu naye nga bwetaba wa NUP tugenda kukola ki tugenda kulonda bakadde balina emyaka 95 ng'omukadde akubuuza kati aba NRM abalina bagenda kukolera kyeggwanga tebalina byagenda gamba bantu na Uganda kipya bakuwadde ensi emyaka 40 gavumenti ya NRM kati genda gamba ki abantu ujjako kubuzaabuza mufuna bulungi abakadde bakimanyi wali kigenda muki mu maaso era abakadde bawagira nnyo NUP kankubuulire Masaka kuno okuzannyira mu byobufuzi kwe bazannye batekewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya mufuna bulungi ekulonda kw'amazima balabe bajja kukitegeera ekigenda mu maaso balabe Masaka yani agezaako okukasukamu kakaadi k'emmengo mu politics wa Masaka oyo kubanga kimu bibiri obukulembeze obwakabaka kimu bibiri obukulembeze obwakabaka agezaako kasukamu kakaadi ekyo ebyobwakabaka sijjanze bigenda mu leero ebyo bya nsonga za bwakabaka sijja genda mu nsonga za bwakabaka abagezi bwakabaka webali era sijja kwogera bwakabaka ku nsonga eyo era sijja genda mu polisi wa bwakabaka wabula nze nyinza okukugamba ti omusajja omu ateesigika yagamba ekizibu kya Uganda Buganda na Mengo osanga yamala kina likodi kiri ku likodi ojja nawe okinunyeza otabira mbugina banje nkuwe katambi okalabe osanga yamala n'ategeera ensonga kuba akadde kano yemu kubasimbye kuli bwakabaka yemu kubasimbye kuli bwakabaka katuddeko kali not a man of integrity teyesigama kuba tebyesigama wako tawadiifi kitegedde so kyenja okwogera bwe kityo kale ngenda kubanga nkwerekereza naye bannakimanya nabadde nkubuuzizaayo enewe wadde oŋŋambye okubyondaze amadaga nti omukulu teyeesigika negwe olowooza abubonero ekyobulaga kitebakyamwetaagira ddala akadde kano obubonero obuyinza okuba buli visible abulaga nti ekyamazima omutuufu kati nti gwe ensolo ku kizigo irakweyo omukulu takyetaagibwa nakubuulidde nono yaffe aba NUP zetukkiririzaamu tukkiriza munono 6 empisa discipline reliability integrity inclusiveness patriotism and service gwakogwako emu oba ovudde ku nnono byonna bibaddewo NRM mu mbeera emu oba endala eyinza obaako engeri gyegeyininzeemu olabyeko ko Buganda for Museveni enteekateeka zatandikidde Masaka eyo kozala kirenge gyekyapulinzeemuko somehow back kuba MPs lala kubawagiza abamu mu buwagizi obumu obwo kubanga bapimye akadde akatuufu wakati mu kulumangana ku opposition kufominga ebiina ebijja bo ne bakomyawo kali minisita Kasolo takyatula ennaku zino alina ebizibu bye naye kati tumula nga atagala butagazi naye tomulaba omuwulira nga yakujja kimanya kabonera n'omuwulira nga agenda bukoto sente n'omuwulira zero kati olwo kituufu kyeki ennaku zino alina kyaliko ekyaseeke kino ekya chairman Buganda vice chairman Buganda region ebyo bibye ebyo nze sirayogera mu mitankwano talina makulu saa nnyo biwa makulu aba NUP n'akantu ako mbaka tubyonzizaamu zibiina zina makulu olwokaano luno lwe mulimu nga mmwe abalwanira kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform tetugirwana tuyozaamu abalwana okufuna kaadi kubanga buli omu kati abalaga obwagazi okulaga it is expression of interest sikulwanira kaadi sikulwana kaadi bw'olemwa okufuna kaadi ng'okita abagala ofuna kaadi y'ekibiina okulunda kwa bonna nga gye bawanise olowooza lunaabeera lwangu ye olowooza ani golowooza nti alimu embava ayinza okuwamuka okubuzibu ofuna kaadi eyo wa ogwo omulimu gw'akakiiko ŋŋamba nga gwe omuntu kubanga era buli wootulamuko awo ogambira nti mu lwokaano luno bwe tulimu
yandibadde anti buli muntu singa bateekera buli muntu ajja kukola okusalawo okwe niwo akakiiko akata independent commission ya NUP weeri kalina omukulu akakulira kalina abantu baabo abantu nga 9+ bameka kakati wakiyinza ate nkoogerera buli buvunaanyizibwa bw'akakiiko to assess beesigama ku bintu bingi ogambye gwa neta 60%. Then after they assess you on this 40 they assess you to see either you are capable and reliable. That's their role. Ground people, it determines itself because the ground ejja kwogera nigonojja nolimba nzoka njya Sudan ni ground y'amaanyi nze njina posting ennyo naye at the end of the day people they will come. You know how to make research methods twasoma webuna mawulire oba ogenda okukola research olina okumanya topic problem statement nomanya kizibu kikiwetaaga ofuna bulungi sebo so noonya groups z'abantu abakadde abavubuka group eyo ino okuba report kino okuwangamu ekiri natambula distance bweit nebwe nensanga abantu bwe bati nebwe bati niba kino bwe nibambula kino nentuuka mu kifo bwe kiti nebwe kiti because they are basis of making a research and it is audience bakikola kwena nga bakola research nange sibakola ki sibamanyi oba group zirimeka sizimanyi niwe bakola mulimu gwabwe that is internal. Okay. Yes, sir. Ebigambo byebisembayo nga sinnakuta birowooza nti memuli akatalekeka nze mpala mukisa guno bagaliza bannakimanya kabonera bonna onokubakulisaayo abatiimu tasabadde bamperekeddeko jjo okutwalayo okuzaayo empapula zange ku kitebe nobategeeza nti olunaku lw'enkya bonna abavubuka bakimanya kabonera muggweeyo mwenna mukeere ku saa 12 mukwende mulonde akalulu k'abavubuka abavubuka gy'emiti emito egigumiza ekiki ekibira tukeere saa 12 tuba alert, let us be vigilant kubanga tutakeerewo abasajja bano batiitiizi bwe tukeera tuba bangi bajja kutya naye munagenda basanga abantu basatu bajja kujja bakyange nga bwe bakola bulijjo tulina okukeera nnyo ku makya tulevija tukola omulimu guno tukumaliriza obubaka eri abavubuka nga twolekera akaseera kano ak'okulonda abavubuka ebiseera ebisinga bya targeted nnyo mbakubuuza okwewala okulejja okwesibya omuwula tebaba decepted n'obuntu obutonotono obusente 2,000 2,500 tunde ensi yo 10,000 twebasuubiza abavubuka asimenya kwa 2,200 nga baga 5,000 temumukkiriza kuba mweyembeera musobola okuba nga mwina ensi yammwe nga nnungi ne mwesanyusire nga mwefunira ssente so si kuba 5,000 natona bajjako amaanyi gamu ku 5,000. It doesn't make sense. Akalala katini nnyo wali Mpuuga we yali ayawukanira ku NUP mu kafyuda kwe konna waliwo ku obutakkaanya mu baagamba nti bali bawagizi ba Kevin Zikanyike n'aba Mpuuga alinga agate mujja tambuliza wano njiri yammwe kakana kwali kwekuba bikonde live video eyo njina mno sone ku channel ko naye obubaka eri abantu mukalulu kano kubanga obutakkaanya obugenda beera wate mu bantu abaliroko nti ekibiina ekijja kiri awo naye kyaze nga waliwo n'abalina endowooza yaabwe endala obubaka eri abantu abo abantu baliwa bannansi abali ku njuyi ez'enjawulo nga twoyingira okulonda kitegeeza zegambye ez'enjawulo nze njagala kimu nja kukuutira okusaba n'okwegayirira kwonna eri akakiiko ak'ebyokulonda okutuwa akalulu k'amazima n'obwenkanya because what is the problem gweyalanye ebyentalo naye si bye bikulu ekikulu what is the problem, what is the cause, you get because singa okola amazima n'obwenkanya bana balwanira ki bana balwanira ki wabawo ekizibu tunogere ekizibu eddagala twagala mazima na buki na bwenkanya ebirala bijja kuggwa kweyanza sebo alese webale